Wanji nze sinze ntuse nga tubulankanye wabula tubulanganye anti bagamba nti yasuze obubi omulabira ku makeera nkulaba eso mutawana kiki mayanja saagala kulisaayo ze wano nina ebizibu eka twanywedde buugi ekiro kati nvuddeyo tetumanyi kyetugenda kulya neetaaga omutwalo ogwo onyambe malo guleka awaka tunyumye ebirala tunyumye oshimye omutwalo mutwalo ogukimye gye bakoledde banji ogukimye gye bakoledde asite nakoledde gukimye wa kapo wange mayanja esa oba toyogedde bubi naye Robert banji wali otuddeko awo n'olowooza nti omusajja ono mukwano gwange mayanja ebizibu byalina singa abikwata n'abimpaamuko ne weebadde dakiika emu oyinza okubiwanirira ku bibegabega byo mayanja banawe mbyokusaaga nze njagala mutwalo mutwalo ogwo ntaasa bafune ekyokulya awaka siganye oyaga omutwalo gumu nkutaasa naye nange nina ebizibu ate ebizibu bye nnina owayi embwa togitwalawa kise mudee sokoje wamaze sikira amajiyo watisikira amaji Mate sinaba nekanga. Fwali sikira amaji Mkama wa. Ndio sasa ebizibu tulina. Robert, singa nkwata ebizibu bye nnina nembikuwa buwi obikwatemu bukwasire lubaluna kulumu oyinza okukeesa nga teyotadde mugwagwe kanda wanze njagala katwalo kamu ekati aka Uganda nkuwulira okanafuya oyaga katwalo ka Uganda kulya buli njagala please sente ennyingi nga za mugaso otandika okuzitoolatoolako obuntuntu obw'ekisirusiru bumutwalo bukibuki gwe nga woobuyita zifa kati oyambadde engoye ttaano oyambadde zaaki ng'oli mwavu gwokimanyi nti nsubula spare konteyina yange eri mu Mbaasa baneetagise sente okugikirira linga bona abaana bafu tubamanyi William ne Anet tubamanyi okimanyi abaana bange basomera bweru sisasulanga na tuition nkyali wano ogamba nti oyagala katwalo yanja Robert mayanja ntaasa okujjako mpozi ng'onaŋŋamba nti oyinza okubaako kyonkolera mbe nga nkwe sente ezo yes ninaani embwa zange mu wiiki zinaaba emirundi ena ate n'akayumba kaazo bagira abaana ne bantawaanya engeri gye ntambula ennyo mpozi ng'oŋŋamba nti oyinza okukanongooseza n'embwa zange n'ozinaaliza n'enkuwangayo 1000 buli lunaku ewiiki ke kasanvu obadde oyagala mutwalo esatu tuzibane mu wiiki eddako tolaba kugamba ebyokukola osiimula mutwe kwegamba ozalayo omulimu waavu kyebuva bubaluma eno tugenda kukola tuti ojja kunceekingako wiiki ejja ndabe ekyokukola basaagala oddaawo genda onjogereyogereko ebigambo baagaggawala gyobeera go wantuma okuzifuna tebatuyamba manyi bye mwogera ebyo bamuziika mukenkanawa gyobeera gwe tolifa so wiiki ejja onkeberako netulaba owai oi omakinga sure gate eyo giggalawo ebbula ly'ensimbi terifuula muntu nti munafu oba nti munyoomi wa mirimu. Olaba n'engalo ku mubiri gw'omuntu tezenkanankana, ffenna tetuyinza kufuna lumu. Olumu embeera egaana naye nga yakoze kyonna ekisoboka naye ne bigaana. Ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula. Ebintu bikyuka. Watya ng'oyo gw'oyisaamu amaaso olwaleero ng'enkya yalina okuyamba sinakindi okuyamba omwana wo. Omuntu ne bw'oba nga toomuyambe kikuggyako okyokogera naye obulungi ng'omussizaamu ekitiibwa.
abantu abamu bwe bava mu mbeera beefuulira ddala nti tebagiyitangamu. Awo ebintu ng'okuduula, okuvuma, okuyisaamu abantu amaaso nga bijja nga gy'oli nti bo tebagibeerangamu. Nsaba tube bakkakkamu wamu n'obuntu bulamu. Bino ebintu bya nsi we twabisanga ate era we tulibireka. Tubebaza nnyo mikwano, mwebale kutugoberera, mwebale kutwagala, mwe mutufudde kye tuli, mwebale nnyo naddala ba subscribers abasubscribing edda. Naawe tanaba kusubscribinga, genda ku YouTube ononye life eno osubscribinge ate oluvannyuma okonene kade osobola okufunanga video endala ennyingi ezibuulirira ate era ez'enjawulo.